Ku kyalo wa Kitaka mu disitulikiti ya Jinja gy'osanga maka Home of Hope nga wano abaana balina obulimu ku mibiri gyabwe ssaako ababa basuuliddwa bazadde baabwe bakuŋŋaanyizibwa. Mu baana bano mwe muli mwana muwala Agnes nga bakutotolera emboozi yamuviirako okutuuka wano oyinza okuyunguka amaziga. Bamusiba mu kaveera owa bodaboda yali ayitawo n'alaba ekintu ekisamba mu kaveera n'ayimirira nga ku mabbali waliwo n'omuliro nga ndowooza bakumya omuliro baagala empewo egufuuwe gumukwate gumwokye. Bwe yayimirira n'asembera n'agenda okuwulira nga mwana ya making a sound kubanga yali mukonvubu nnyo atasobola na kwogera nnyo. Kati n'ayita poliisi yeyamugjawo. Bwe bamutwala ku poliisi, owa poliisi yaliwo yali mukyala nga bamuyita Agnes n'amutuumamu erinnya lye Agnes. Ono tasobola kutambula ng'asiba atudde mu kifo kimu okutuusa ng'afunye omuntu amuyamba okumukyusa. Agnes aweze egy'obukulu 9 yalwala omusujja gwa mulalama era olw'okulwawo okujjanjabwa yafuna obuvune ku nkizi. Agnes si ye yekka ali wano. Omuwala ono Prosi aweze egy'obukulu 26 ng'obuzibu bw'alina bwe bw'okuba n'amazzi mu mutwe oba obulwadde obumanyiddwa nga hydrocephalus. Naye nga Prosi nga yajjawe mukadde nnyo Banyarwanda baava mu Rwanda. Kati nga yajjayo mukadde nnyo Prosi nga azitowa nga jajja yamanyira embeera yaani ya Prosi. Werategeera Prosi yali nga yenna ajjudde n'amabwa. Ono naye asiba agalamidde ng'okwekyusa alina kuyambibwako omuntu omulala. Buli kimu ekyabakyala akikola akigendamu naye teyeesobola tasobola kweyamba kintu kyonna. Buli kimu okimukolerawo kyasobola kyakweriisa kyo kyokka. Ate ye Musaayi Mutokkaka naye obuzibu bw'alina bwava ku musujja gwa mulalama ng'emboozi ye naye si nnyangu. Obuzibu bw'alina nti takakana tawummula buli kaseera aba alwana n'okumuliisa okooyera ddala obanga oba ava okulima kwegamba n'omusitula obusituzi naawe akumekinga okulaba nti omubiri gukola nnyo okulwana okola ki omusitula. Abaana 56 be bakuumibwa mu maka gano nga bava mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu. Nali suubira kulabya abaana bangi bwe bati nga nze ndowooza ku baana 5 okubeera maama waabwe naye oluvannyuma bagenze basuula abaana mu bifo ebyenjawulo. Kati olaba nti nga gavumenti district probation officer ankubira ba eros bangamba omwana tulina gwe tulonze wano tuyambe. Kati abaana bagenze bakola ki bawera bwe batyo. Edith Rukabwe yasalawo okwetika omugugu okwola abaana bano nga kati akikoledde ebbanga lya myaka 10 naye abaffe kye kyamuviirako okutandika okulabirira abaana bano. Omwana wange yalwala nga muto wa myaka 2 ne yeesika n'afuuka ne kala ne batwala mu ddwaliro ne bamujjanjaba okumala ennaku 3 ne batugamba alwadde musujja. Ne tumuzaayo mu ddwaliro. Ku luno ne tukyusa eddwaliro ne tumutwala mu ddwaliro ly'abaana eri dokita w'eby'abaana. Ye yatugamba nti omwana yalwala omusujja gwa mulalama naye tebaagujjanjaba bajjanjaba musujja guno ogwa bulijjo. Yafa wa myaka 14. Uganda lwayo yeegasse ku mawanga amalala okusemazinga wa Afrika okukuza olunaku lw'omwana wa Afrika. Waliwo abazira kisa aba kampuni ya Isuzu ereeta kuno mmotoka abaliko obuyambi bwawaddeyo eri abaana bano okubasobozesa okufuna akamwenyumwenyu ku matama. Muno mulimu eddagala, emifaliso, ebyokulya n'ebyokunywa ne kalondo omulala mungi. Buli omu alina omwana ali mu mbeera bweti okumufaako n'okumujjanjaba. Buli mwana aba mwana ate abeera wa mukisa. Tuze n'ebintu ebimu abaana bano bye beetaaga era tusuubira nti bigenda kukola enjawulo mu bulamu bwabwe. Tufeeyo ku baana bano tubaagale tubalabirire bw'abeera mukosefu mukkirize si kisiraani. Kumpi buli lukya waliwo omwana oba abaana abalondebwa oluvannyuma lw'okusuulibwa bazadde baabwe. Kyokka wadde waliwo amateeka amakakali ku kikolwa nga kino tekirobedde bantu kugavvoola ekiviirako n'abandi okulagajjalira abaana baabwe. Julius Senkandwa, NTV.